Abantu beetabye emisinde egyategekeddwa ekitongole kikola ku ddagala mu ggwanga ekya Pharmaceutical Society of Uganda nga kiri wamu ne Sickle Cell Association of Uganda egy'okusonderako ensimbi z'okujjanjaba abalwadde ba Sickle Cell mu ggwanga abatalina busobozi bwa kugula ddagala lino. Emisinde gyetabiddwako abantu bangi abasimbudde katikati nga mubaddemu egya kilomita 15 nga gye giguddewo kaweefube ono era nga leero lwe batongozeza emisinde gino mu butongole nga gyakubeerawo buli mwaka okumala emyaka 5 okulaba nga Sickle Cell akendeera n'okumalibwawo mu ggwanga era nga waliwo n'ebitongole ebirala bye bakwataganya nabyo okulwanyisa obulwadde buno. Babategesi b'emisinde gino okuli Opiyo Samuel, Ruth Mukiibi akulira ekibiina kya Sickle Cell mu Uganda n'abalala beebazizza abeetabye emisinde gino era nga abawanguzi baweereddwa ebirabo. Era tusanyuse nnyo twebaza nnyo abantu abeegasse naffe okubeera nga tulaba omukolo guno nga gubeerawo era nga tutandise tetugenda kudda mabega era nga tusaba mwenna gye muli mutwegatteko. Tugenda kuba kati wiiki eddako tugenda distributing kye tuyise pledge cards buli asobola ky'osobola kyonna. So she'll get a cash prize of 400,000 shillings. Ate oluvannyuma lw'omuyaga ogwatikula akasolya ku bibiina by'abayizi 4 ku ssomero lya Namulonge Primary School abaddukanya essomero lino beekubye olukiiko wamu n'abazadde abasomero lino abalyagaliza ebirungi. Ensonga enkulu mu lukiiko luno ebadde kutema mpenda butya bwe bagenda okuzzaako akasolya kano. Omukulu w'essomero Robert Kayondo ategeeza nga bwe babakana n'omulimu ogw'okusereka ebibiina bino bo bennyini n'abazira kisa kubanga emitendera gya gavumenti miwanvu ng'ate obwetaavu bwa mangu. Budget twatuula ne tukola embalirira y'okuzzaawo ekizimbe ekyo nga kyetaaga ssente nnyingiko miliyoni 12 namba. Ffe ng'abazadde ba wano n'abasomesa n'abatuuze okumpimpi tulaba nga ssente ezo nnyingi so nga ate ze zisaana okukola. Kati kenyimiridde wano nga ndaga ekizimbe kino nga bwe kyatuuka obuzibu buno bwatugwako. Nsaba omuntu yenna ali ow'omutima omulungi gavumenti etudduukire etuyambe abantu bonna balina omwoyo omulungi okumira essomero lino okuzzaawo. Essomero eryo liri ku musindu gw'ekkanisa ya Uganda nga liyambibwa ku gavumenti lirina ssente ya UNEB nga waliwo n'amalala anaagakolerawo naye nga ku luno amagezi gakyabeesibye ku ngeri gye bagenda okuvuunuka ekizibu kino kubanga ebibuuzo bisembedde ng'omubuulizi w'omu kitundu kino Patrick Muyanja bw'alambulula. Era ng'ensonga enkulu eri wano tugiraba ffenna abatera okuyitawo ekifo kino kikulu nnyo mu byafaayo. Essomo lino kitaffe mu Katonda omulabirizi w'Namirembe Right Reverend Bafos Kyewalira lyasomeramu ate n'abalala bangi nnyo abakukunava abayiseewo. Asabye buli alina omutima ogulumirirwa okudduukira essomero lino. Abooluganda ba OG ab'essomero lino ne ba Well Wishers ku ssomero lino Namulonge Primary bajje batwegatteko tusobola okuzimba Namulonge okumuzza obujja. Ssente zisondeddwa ku mulimu guno naye ng'olukiiko terujjumbiddwa nnyo nga n'okusinga lubadde mu bakyala. Kyobedde Nsi ne Ssenfuma Josephine Innocent bye bakusakidde gwe lino ku Lwabukedde TV.